Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako basebo ne banyabo amanya ne dobozi nze IBRAH Mukasa. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. On this beautiful day twegatiddwako a celebrated gospel artist Mwami Joseph Ngoma. Gwe tuli naye olunaku olwaleero era nga ebbanga ligenderedde myezi mingi nnyo muze mumpeereza messages. Waliwo abakyala bali babiri muri US mwangamba oba tomwagala oba tayimba bulungi oba gwe takusanyusa mutuleetere ffe tuli bawagizi be. So here we are. Mukama waffe yeebazibwe taata. Amina sebo. Nkwanirizaako ku show. Nsaba buuze ku balungi abatulaba. Balungi abatulaba nsanyusa okubalaba. Omanyi ebintu bino ebyokubeera emabega wa kamera. Wano mu maaso ga kamera. Mu maaso ga kamera by the way. Abakulaba baba bakulaba ate nga naawe okola ki? Naawe obalaba. Naawe obalaba. Because oba batunudde mu board. Yes sebo. Bambi mwebale kubeerako, mwebale kugoberera. IBRAH Mukasa. Neesiimye nnyo. Yes. Mannya gange nze Ngoma Joseph. Ago ge mannya gange sebo ndi musajja mulokole. Amina. Omukama Katonda akukuumya atya? Mukama Katonda ekituufu ansaasidde era agwana kwebazibwa. Atenderezebwe. Ye bwe tutamwebaza oba bwe simwebaza mba mulyaza. Kiba kyabulyaza amanya nnyo. Yes. kubanga tujje wala nzije wala ate obulamu akyabumpadde. Kubanga waliwo bajje wala ate nga tebaliiwo olwaleero newankubadde nga yabajja wala naye ate waliwo bajje wala nga n'olwaleero bakyaliwo, so tulina kumwebaza bwebaza. Ennaku zino ze tukyali mu nsi, emyaka gye tukyali mu nsi, emyezi somozebwa okugezesebwa bingi nnyo. Bingi bibaddewo, bingi bikyaliwo, naye Mukama atusaasidde. Ate mmanyi nga naawe atulaba Mukama akusaasiriddeyo eyo. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Amiina. Extra Digest mugoba nsonga banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy awo Kalwada Mall Airport Road UAE bateekamu ssente ne batusobozesa okubanga tukutuusaako productions ennungi, tukutuusaako quality work, ate nga tukutuusaako ne ba guest abo abagwanidde okubanga boogera naawe. Of course abatutumufu bangi mu biti ebyenjawulo, but tuleeta abo b'oba weetaaga nga balina obubaka bwe weetaaga at the end of the day. Bano batendeka ba baristas abakabi era bakugamba nti ovubuka anoonya omulimu, come, they train you, you will qualify to work in any restaurant or hotel at the end of the day. Ate nga yo Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basaabaza maali yabasuubuza okuva China paka Mombasa n'okuva China okudda India. Bati abasinga musinga bakozesa between Uganda and China. Bano basanga ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF Zone SF12 omwaliro ogwokubiri wojja okubanga obasanga oba bakubire ku namba z'essimu ezo. Tuli ne Ngoma Joseph. That is the right order? Yes, Ngoma, yes, Ngoma, nze Ngoma Joseph. Naye lwakuba nti erinnya lyange naddala erya Ngoma. Abantu libangwira okuyita mu mpita ez'enjawulo. Waliwo abampita abasinga bangwirwa kumpita Ngoma. Yes. Ngoma Joseph. Waliwo abampita Ngoma. Waliwo n'abatonotono abampita Angume. Angume. Bambi. Era obalekerayo. Waliwo n'abatono ddala bampita Oliver Ngoma. Abakuyita Oliver Ngoma owulira otya? Era obatereeza otya? Bansibako omusajja oyo omugenzi Oliver Ngoma. Ndowooza bambi bamunyumirwanga nnyo. Of course. Bamunyumirwanga nnyo, bamugobereranga. Naye mbabuulira amazima nti sinze Oliver Ngoma bannaye. Oliver Ngoma yali mu Gabon, yali mu Cameroon. Either we kweze nsebbira I'm not so sure. N'okufa yeefiira musajja wa tutaliiwo. So naye nga nze Ngoma Joseph. Erinnya lyange erya Ngoma lyagandawazibwa bugandawazibwa. Because ffe tukuyita Ngoma Joseph. Yes. Ngoma Joseph. Era abasinga bwe bampita. Naye nga liri Ngoma. Liri Ngoma kubanga liri NGOOMA. Liwangaala Ngoma. Okay. Wangazaamuko. Ate ffe wano tukola tugamba
NGOOMA. Bampita ngoma. Mukola single A, mukola OM. Ate mu butanwa, mu butamanya. Naye tewali buzibu. Anyway, kakati nze ndi musajja mufumbira era ntera okukigamba abantu ne bawakana. Kongereko ne bawakana. Ne bawakana. Nange era mpakana. Naye okusaba ogendo kinnyonnyola wano. Olwokuba nti nkulidde mu Buganda. Tuzaliddwe mu Buganda, tukulidde mu Buganda. Olulimi twogera Luganda. Naye nze taata wange bwe yali akyali nange nga nkyali muto. Kubanga taata wange yatuleka oba yandeka nga nze ndi muto, yaŋŋamba nali nderwa nga mbeera ku mugongo. N'okuweeka ku mugongo. So yantuuma Ayingoma. Ayingoma. Kakati ngenda okutandika okutegeera nga bano bamaama bange n'abantu abalala abakuliranya abakwetoolodde abenetoolodde ngoma nga bo baaliganda wazaddanze nebya Ayingoma nabitegeera kikeerezi bitegeera wayisewo ebbanga. Ayingoma kitegeeza ki? Ayingoma eryo erinnya eriri so meaningful. Nyinza obutayinza kuli explaining oba kulinnyonnyola leero oba mu kiseera kino, naye nga lina amakulu amekusifu era nebaza Katonda eyabikulira taata wange okuntuuma erinnya eryo, ate nga teyali musajja mulokole. Baali mu dduka wantale ebiseera ebyo mu gy'ekinaana. Ndowooza twali in fact ndowooza dduka agenda mu gya kinaana awo nga tuyingira egy'ekyenda kuba banzaala 1983. Twali yagenda tetunnayingira mu gya kyenda yadde nga nali muto. Kubanga mu gy'ekinaana awo ndowooza Uganda wewawerera nnyo mu dduka kati bantu beera teyali nnungi nnyo. So abaali bakwetoolodde ebiseera ebyo abakukuza n'abaali bakulabirira otadde n'okukubudaabuda be baakwata erinnya ne balikeculamu wakati ne bakuyita Ngoma. Olwaleero luno wagenda ne muzeeyi yakutuuma oba wagenda n'eri abano lye baashotenga? Nali sisobola gerala lya muzeeyi kubanga muzeeyi yantuuma nasanga baalijjawo kati nga lino lye bajja mu liri lye livuga Ngoma. Kati nali nagenda na lino lye natandika okutegeera nga lye liriwo. Oli musajja mufumbira, ofubutuka mu district ki, kitundu ki? Kakati Bufumbira kimanyiddwa, I think kimanyiddwa nti Bufumbira ali mu Kisoro district ku boda ya Uganda ne Rwanda ne Congo. Naye nga sigenda kwogerayo nnyo eyo olwokuba nti saakulirayo, si gye nazaalibwa yadde nga obusibuko bwange buli eyo. Nga obusibuko bwange mu lulimi mu kabira buli eyo Kisoro, naye saazaalibwayo saakulirayo, so ngenda kwogera wano mu Buganda wenkulidde. Alright, tuli ne Ngoma Joseph era from today onwards nkwebaza okunnyamba okupronouncing erinnya lyo bulungi. Omanyi teri kintu kidisorganizing abantu nga muntu kwogera linnya lyo mu bukyamu kimenyamuko omutima, kireeta ennyiike mu mutima. Eryange kati abasinga balimanyi mu bukyamu kati sirowoozayo muntu ajja kukunenya ng'oli ompise Ngoma kubanga nabo bampita Ngoma. So Extra Digest mugoba nsonga tuli n'omuyimbi Ngoma Joseph. Mumumanyi abaana abakadde abaami n'abakyala n'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo abaagala music because his music is very nice and good. So gwe tulina lunaku olwaleero tutunuulira his career, tujja kutunuulira obuweereza bwe mu kanisa, tujja kutunuulira obuweereza bwe ng'ayita mu music okulya ow'emyoyo n'okubuulirira abantu through music. So we tuli olunaku olwaleero. So oyingira otya ekibuga era otuukira wa? Kakati
nga tufuddeyo eri yonna kubanga kati mbadde njagala okukubuulira ku kaalo w'enzaalwa. It's fine. Akaalo bakayita Namalere. Namalere akaalo ako kali mu Wakiso district. Bakayimba nnyo ne mu luyimba. Ono Namalere. Ndowooza keeko. Namalere. Okujjako nina gye nalaba ekyalo Namalere muno mwe tutambulira. Oba twali ludda weeyo ne gye nalaba Namalere omulala naye kati Namalere ali mu Wakiso district. Ali awo olaba bw'ogenda okukwata Bombo Road n'otuuka e Kawanda awo obulachingira waliwo ekkubo ery'ettaka awo erigenda paka Namalere ate liyitamu ne ligenda Kiteezi Kitagobwa liri on the right ng'odda Bombo Road waliwo ne petrol station zaawo bbiri n'oyingira baataddewo actually ne power plant y'amasannyalaze station y'amasannyalaze n'oyingirako we batuzaala wenzaalwa naye nga bwe nkugambye nagenda okutandika okutegeera nga taata simumanyi nga taata taliiwo naye yafiira mu lutalo safanga n'olwaliwo gyali mulamu era nange nali bwe natandika okubuuza maama ku taata nali ndowooza oba yafa nalowooza nako nti oba abaana abamu tebaba na bakitaabwe kuba nalabanga abaana babanga mikwano gyaffe ebiseera eby'omu buto nga ndaba bayina maama ne taata naye ng'ate ffe ndaba tukuze na maama yekka so kyakuleetera okwebuuza ebibuuzo bingi naye olwokuba nti maama yali mukwano gwange kubanga nali mu Galanda nali mu Galanda mu Lunyanyimbe ye last born naye ng'ate waliwo omwana eyatufaako yali mwana wa buwala ye yali last born kati omwana oyo yali adda ku nze naye bwe yafa kitalo nnyo bwe yafa nze nalinamu buli ngeri okukola ki okufuuka last born kuba yali adda ku nze so kakati mu kubuuzanga maama taata nangamba so olunaku lumu maama kwe kunterako sitoole nangamba olwo olina emyaka emeka kati nolondooza oba nali mpezeza emyaka 7 simanyi nnyo myaka egisookerwako mu buto omwana okuba ng'ategeera oba gyali 6 oba 7 oba 5 so ne mbuuza maama nangamba nti kitaawo gyali naye yaddayo ewammwe ekisolo kati nze kwolwo lwe mmanya nti tulina ewaffe ekisolo tusibuka kisolo yadde batuzaalira mu Buganda wano nanga nti kitaawo yaddayo ewammwe ekisolo eyo si mu bulungi naye mu bubi olw'okutya okuttibwa n'okwewala ebitali birungi ebyali biyinza okuddako yadduka n'addayo ekisolo ewammwe okitegeera kati ekitegeeza nti taata waffe ne maama waffe baasisinkana mu Buganda wano taata bwe yava ekisolo oba yavaayo myaka ki ye ne maama baasisinkana mu Buganda wano kati nze ekyo nkitegeera maama mbuulidde edda mu buto anyumiza so nangamba nti baali bamunoonya taatawo okumutta nga bamuteebereza ayinza okuba yeekera gavumenti ebiseera ebyo obunkenke bwali bungi yali ayeekera gavumenti y'ebiseera ebyo tebamumanyi bateebereza nti ayinza okuba afaanana bwati ne bwati balabeka balina ekifaananyi ky'omuyeekera yali ayeekera gavumenti y'ebiseera ebyo naye nga tebamulabangako face to face kati nga buli gwe balaba yenna amwefaananyiriza bagamba tumugyewo bayirawe taata wange yabadde agezaako okubinnyumiza nabaddeko naye nabaddeko naye nemubuuza nanga senga nafadda mwana wange era nalyoka nenziruka so maama bwabinnyumiza nemanya nti taata bambi taata gyali mulamu naye yadduka lwa mitawaana egyo okiraba so netukula na maama nga taata taliiwo ate ebiseera ebyo tewaaliwo masimu tewaaliwo mpuliziganya waliwo post office olowooza nga tulima eno gimanya era ate abakozesanga post office
babanga bayivu nga balina obumanyi nga babanga asobola okukwata ebbaluwa n'agiwandiika n'agiteeka mu bbaasa n'agitwala ne bagiteekako busitambu olwo nemala emyezi ng'ebiri kwesatu abamu posto kati mama wange ayinza okuba post office yawuliranga nampulire nti erina gyeri e Kampala eyo jjukira post office ebiseera ebyo teyabanga na branches oyinza okwekanga yabeeranga wano mu kibuga Kampala wokka so ne tukulira mu bulamu obwo twakula na maama ekyokulya okukifuna lwabanga lutalo olwo muzaalwa abaana bameka kati maama ayiti yatuzaala abaana bangi twali abaana kati twali abaana bataano naye nga bwegaye nti eyali anzirako last born yafa ne tusigala bana ate nga ffena tuli balenzi so gwe muwendo gw'abaana maama be yazaala so abato bano baagala kumanya when was that first time you got in touch ne muzeeyi taata first time after ebbanga eddene nga ligenderedde maama akunyumiriza nti embeera bweti ne bweti yaleetera muzeeyi okurelocatinga n'addayo mu kyalo gye muva omulaba oyina emyaka emeka musisinkana mutya era wa kakati taata oluvannyuma lwa maama okunnyumiza ebikwata ku taata kyandoza kyatwalayo emyaka emirala nga emyaka ebiri ndoza gyawera oluvannyuma lwa maama okunnyumiza kakati naye maama yatuwa information naga nti naye taata wammwe naga nti taata wammwe nawulira ekisolo eyo gye yaddukira gye yadda yafunayo omulimu akola avuga abasista abo bakolanga mu malwaliro g'abakatuliki malwaliro agali ku musingi ogw'obukatuliki kati taata yali yafuna omulimu ku malwaliro amanene ekisolo eyo baliyita Mutolere Hospital naŋŋamba nti n'atugamba nti nawulira yafuna omulimu mu Mutolere Hospital avuga emmotoka ezo zitambuza abasisita n'okutambuza eddagala naga nti naye mikwano gye baŋŋamba nti abawuliza atera okubabuuza ebintu byatereera eno embeera yagenda edda mu nteeko kubanga yavuganga eddagala n'abasisita mu mmotoka ezo cross country ezo ez'amalwaliro n'abaleetanga e Kampala eno mu malwaliro amalala agakwatagana n'eddwaliro eryo Mutolere okiraba abasisita n'abaleetanga n'eddagala oluusi yajjanga n'apiikinga eddagala bajjanga yaleetanga abasisita okujjanjaba amalwaliro geno n'okupiikinga eddagala naye nga ffe tuwulira buwulizi nti yazzeeyo najja naddayo so naye bwe kyatwala ebbanga ndoza bano abantu abali bamanyi ku kyalo kwe twazaalibwa bwe yababuuza ne bamugamba nti kati ebintu byatereera olowooza kyenda mugijjawo ebintu bigenze bitereera kati n'atandika okujjanga n'atulabako ng'ajja n'abeerako nammwe essaawa ng'emu n'avuga n'addayo naye ng'era taba comfortable manyi bw'oba wakakomawo mu kitundu gye baali bakunoonya toyinza kubeera mutima kubeera wamu mangu ago naye ekiseera kyatuuka n'ajjanga bwe yaleetanga abasisita abo mu kibuga oluusi n'okupiikinga eddagala tudditwala nga motoka agirekayo n'ajja n'atulaba tubeerako naye kale kwegamba kyensobola okuteerabira nti waliwo moment eyo y'omwana omwana atakuze na kitaawe okuddamu n'abeerako ne kitaawe kwegamba ekyo kyampa nnyo essuubi n'essanyu jo kigeza nange naffe tulina taata mu nsi naffe taata waffe Mukama mulungi wuno n'okubeerayo akyaliyo mulamu naye yasanyuka nnyo okubanga azzeemu okutulaba nga tuli balamu lwakuba nti by the way yali mukulu waffe first born ye yali yagenda naye ekisolo era ye yakulya kisolo kati twali tusigadde abalenzi basatu ne maama ku kibuga mpozi n'oyo ate mwana eyafa ku kibuga so saawe nawangalira wa muzeeyi era ali kisolo era enajjalwa ajja luvannyuma lwa bbanga ddene kutulabako
mpozi naffe oluusi bwe tuba tuyitiddeyo ko tuba tugenzeeko ekisolo eyo okubabuuzaako obanga so how often do you go to kisolo? Simanyi nakumanya oba banasembayo naye nga guno omwaka waalinyeyoko? Guno omwaka sinasembayo genda kisolo nakagendayo emirundi ebiri obulamu bwange bwonna okusoboka okugendayo nagendayo ba mu 2018 2017 kakati ate nenzizayo oluvannyuma lw'emyaka era ng'esatu nga ngenze kuweereza nali ngenze kubuulirayo njiri luli okusooka nagendayo okusooka okugenderayo ddala nali ngenze kulaba ku muzeeyi nawaffe bwe wafaanana wakula watya kubanga nawuliranga baŋŋamba wawanvu olugendo luwanvu nsozi so nengenda nembalabako naye oluvannyuma ate naddayo okuweereza kandiza gyemundi ebiri ebyo. Olulimi luno olufumbira olutegeera? Olulimi olufumbira olwo mpulira balwogera. Bwe baba balwogera bowulira nga balwogera owulira bye boogera? Mpuliramu ebitonotono kati ate emirundi gye ŋŋenzeyo ebiri era ebbanga lyetumalayo oba lyemmalayo oluusi ŋŋenda okwekanga nga nekyenzigizeemu ekitonotono ate ebbanga lyemmalanga. Oluganda luyitirivu ate kati waliwo olulimi nga lwetaaga olubeeremu nnyo dduyiga naye nga nali ngizeemu ebigambo ebimu kubanga olufumbira ndooza lulireetinga n'olunyarwanda ennimi ezo zombibiri ziringa zezimu era abazimanyi obulungi bagamba nti wezaawukanira watono Okay, tuli ku mugobansonga nze IBRAH Mukasa tuli ne NGOOMA Joseph muyimbi w'ennyimba za gospel ate nga muweereza mu church. Gwe tulina olunaku olwaleero njagala kutumira muganda wange Niyo oli US awo proud mufumbira nkwagala nnyo muganda wange oli US awo proud mufumbira nkwagala nnyo Niyo Cop oli musajja wa kabi nnyo n'abafumbira mwenna across the whole world buli gyoli ng'oli mufumbira ng'oli mukulaba this show. I love you so much muli bakabi nnyo. Tukomewo Wakiso wano Namalere w'okulidde w'ozaaliddwa otandikirawo okusoma somero ki engeri mwatetenkanya mutya obulamu ebisale by'essomero fiizi mwabeerawo mutya with a mom single mother tata ali miles away from you people mbeera mwatetenkanya mutya to survive? Kati ekituufu ebyaddaka obulamu bwali buzibu nga bwe nkugambye. Abantu abakuzibwa maama ate bamaama ab'emyaka egyayita obulamu bwali bwakulafuubana kulafuubana okubeerawo kuba nzijukira twagendanga ne tulima ebipakasi okubanga tufuna ekyokulya kwambala n'okusomako okutono kw'ebiseera ebyo kwe twasomako twagendanga ne tulima ebipakasi ebyo. Ng'olwo musasulwa mutya era oluvannyuma lwa bbanga ki? Okusasulwa kw'ebipakasi nno okwo si kwangu kubanga twapatananga ekisambu oli bwe yabanga n'ekisambu ekyokumulimira ngala mu kyerule embu tukyerule oba kukisawula busaawuzi oba kukisawula nakabala waliwo aba betwalimiranga ebisambu nga byakwerula bweruzi kusaawula ekitegeera nga ajja kujja ayisemu tractor oluvannyuma lw'okusaawulamu abamu twabipatananga okusaawula kukabala kukola ki byonna lumu. Naye ndowooza ate sente ez'ebiseera ebyo waliwo oluusi mwalimanga yiikanga nnamba ku series kasanvu bakaweeranga ndoze 15,000. Ng'olwo muli bameka? Maama waffe naffe abalenzi basatu
naye nga maama yatusinga okulima. Maama waffe yali mukazi mukakalukanyi. That is very good. Mukakalukanyi. Era ndowooza ntera okugamba nti yali maama ate era yali taata. Kugamba byonna yabikolanga. So bino byonna mubikola ng'olwo osomera wa? Kakati nolooze nali nasomerako mu busomero obwennamalera awo waliwo akasomero nasomerako mu kasomero akaali kasomesa okuva mu baby class paka oba mu P1 kati nasomako baby class nga ndi muto ddala kuba nzijukira mukulu wange omu yandeeteranga n'emmere ku ssomero mu kontayina bwe nabanga sigenze nayo so oba akasomero akasomeramu okuva mu baby class oba paka P1 kati ne waba akasomero akalala era ke nagendamu ate nga kasomesa okuva ku P1 paka oba P5 naye ng'era osoma bw'otuula tewali school fees osoma bw'otuula kati nga ekibiina ekyomusanvu wakituulirawa? Ekibiina ekyomusanvu nakituulamu wano jjuzi mu 21 nakituulira Nakisanja primary school liri Kawanda awo. Mwaka ki? 21 nali maliriza primary level yange. Ndabanga ekyajjo ly'abalamu wano jjuzi wano. Ffe tusomye tuli bakulu lwakuba nti kati ennaku zino abaana basoma bato. I know. Naye kati nze ngenze. Bw'oba ojjukira ekyomusanvu kino wakituula olina emyaka emeka? Ekyomusanvu kubanga bwe mba nazaalibwa 1983 ndoza nali nkunukiriza 19 years by the way okutuula P7 nali mu 19 years obanga nkunukiriza 19 years wali omaze okufuuka munnayuganda ajjudde 18 years kati ate nno olufwe kale mu biseera waliwo abaana nina abaana bangi be nali nsinga obukulu waliwo obwana bwe twasomera ddala nabo nga buto era nabatunulanga ne ŋŋamba babano bo bakola batya okusoma nga buto naye ate kati ekyo kyakusumbuwangamuko psychologically tekyakulumyangamuko omutwe kweraliikiriza nti bano balowooza ki bandaba batya bawo kati ebiseera ebyo abaana abaafuna omukisa ogusoma nga bato ekyokusoma n'abaana abakulu ababasingira ddala emyaka baali bakimanyiira kubanga emyaka egyayita egy'ekyenda meka oba ndowooza abaana mu primaries abakulu baweddemu nga mu 2 awo abaana okusoma nga abaana bakulu naye kati ate ekyewuunyisa nti ze ndowooza ate nange nina abaana baali bansinga obukulu nange benneewuunyanga ne ŋŋamba naye tusoma naye waliwo abakwewuunya nawe ng'olina beweewuunya ate kati bondoza baali ba mu 25 years oba 20 negigwamu extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne NGOOMA Joseph atutebwamu ssente aba Dynafarm basangibwa Kololao batunda supplements batunda fertilizers ezakabi omwami n'abakyala nkukubira omulanga nenkubiriza era nenkusaba wettanire products za Dynafarm for better health and looking good as well. Bakubire ku namba y'essimu egyolabaawo oba ogende Kololo wali ku plot 19 Mackenzie Valley ojja okubanga obasanga ate nga Almeridian Ventures Limited batwala abantu kuba kyeyo kata it's between Uganda and Qatar tebakufera tebakulimba nti bajja kutwala mu nsendala it is only Qatar ojja gendayo ku office bwawe entinda oba bakubire namba y'essimu bakubulire ku job mart yaabwe balina kochi mirimu kyegiriwo era tuukanye na mutindo kyokkola mulimu ki era basasula ssente mmeka era bisaanizo ki bye weetaaga ogenda okukuba ekyeyo ekkata bakubire ku namba za ssimu ezo okwewala abafere weetambulire weetuukireyo oba seekyo genda ku Facebook page yaabwe Almeridian Ventures Limited okopolole namba obakubire buli kimu kitambule bulungi nnyo bw'omala P7 how did you fare? How did you perform? Sorry. Naitya mu second grade saakola bubi ate lwakuba nti nali njagala nnyo okusoma era nafubanga nnyo okulabanga nkwana abaana abalina kye banyongerako abaali balabika nga bamanyi okunsinga kubanga bano abaana twalinanga ebikoosi naye nga abaana abo abakulu ate bo babanga
balina omuzannyo mungi eddalu lingi mupiira naye era bwe yes bwe nanoonyanga okwongera okutegeera ku by'okuyiga nga nkwatagana nnyo n'abaana bali so wakwatagananga na emikwano gino gye wakwananga gyali gyaba ab'emyaka gyo oba abakusinga ku myaka oba abali wansi w'emyaka gyo ku ssomero ati nze bonna nali mbagwamu nti bwe nayagalanga okukola eddalu okubeera abavubuka abakabi ku ssomero biki nga ngenda mu ekibinja kyewekwata naye nga bwe njagala ebyokuyiga bano abansinga okumanya ate nekwata buvubuka buno obufuuka omu bwana buno bunodhan obwavanga mu northern eyo abukyali fresh bwana obwo bwatukulemberanga kabeera buli mwaka kabeera kenambe kati obwongambwe abantu okuva dda baali bagezi bagezi bwana akatunulanga n'ogana naye obwana buno bwali aki lwaki buli kimu bwe bukimanyi oluzungu no lwakuyisa lutya ku ssomero oluzungu olwokwogera so olwokuwandika mu kibiina olwokwogera luno kati oluzungu olwo nali ndugerezaako ddala naye olwokuba nti abavubuka bali abakulu ate bo batyanga nnyo oluzungu kati nga nange ninamu okutya okwo nga naye ate bwe nakolamu ensobi naye ng'ate abasomesa bandabangamu obusobozi era njukira bwe nali mala primary 7 musomesa omu yankwata lwampaka nanteeka mu school choir ate nga ebyokuyimba nali mbyekwekera ddala ebyo byokuyimbira essomero semanya competition z'amasomero biki nga mbyekwekera ddala kyokka nga ate during lunch time twakolanga effujjo n'abavubuka abo ne tugenda mu manju eyo mu kiyumba kyo kyebagabirako obuugi ne tukubalaga n'oyimba ne bakuba mu ngalo naye ng'ate bwe bidda mu byokuyimba ku ssomero toyagala nalina ensonyi nalinamu ensonyi naturally nategeera naturally nganze obutonde bwange ndowooza nalinamu ensonyi kati nga nti ebintu ebimu nti ebintu ebimu naye waliwo omusomesa yakirabanga ndowooza ebintu nti abite naye mbisobola nakinteekamu lwampaka ekyokuyimba mu sukulu kwaya era nze sukulu kwaya ngijoyininga mu 2001 omwaka mwenamaliriza P7 okiraba naye nga abaana bo bonna nze naliretinganga nabo bano abato banyambangako ku byokusoma nakola nayita mu second grade ate nga jjukira nti ffe tetwabeeranga more focused on kusoma olowooza kino olowooza n'okutuusa olunaku olwaleero ne gye buvudde abaana baawanga amasomero ag'enjawulo choices mu P7 twajjuzanga noga nti Kibuli Ludi Kampala Menge SS Makerere College okusinziira omuntu waaba asomedde ab'Embale nti Mbale SS ab'Etololo nti Manjas High School abaawa nti Jinja SS ab'Embalala Bweranyangi n'ebigwa mu Koeri Ontare High so gwe choices zo ez'amasomero ga secondary wawa amasomero ki sikyazijjukira naye kyemmanyi mwalimu Buddo King's College Buddo yalimu n'essomero kyedda bannamagunga is it no essomero Kitante what Kitante yalimu ago abiri amasomero galinga asatu kubanga twabanga n'omukisa ogulonda amasomero nga 3-4 so ago genzijjukirako naye nga waliwo n'amalala awo choices zino bwe twali tuzirondanga twatunuuliranga ebintu bino wammanga okufuna obubonero buna oba 5 oba 6 obutasukkawo agamu bagambanga nti abalenzi bajja batwalira ku bubonero 4 abawala 8 because abawala babeexemptanga somewhere somehow ne tutunulira factor y'okuyita obulungi nga kwotadde n'akasente ewaka wakonsideringa kigwa amasomero nga Buddo n'amalala ebibwe nanze saabitunuulira n'okubirowooza saabirowooza naye natunuulira kino nti oli wa ddembe mulonde amasomero amalungi ag'amannya that is very good so gwe n'olonda Buddo King's College Buddo kubanga King's College Buddo nafuna mukisa okugendayo ebiseera ebyo nga tu computing mu competition z'amasomero in fact twakola bulungi nnyo omwaka ogwo mu competition z'amasomero ez'okuyimba so n'ogenda ke Buddo n'olaba embeera y'Ebuddo n'oga nti wano nja kuba wa choice naye bwe nakomawo ne nga naye Buddo eno gye nalonda Buddo namalako nayo kubanga natuukayo nga somero liri organized walaka bulungi nga si bye byaffe ebya government award byakuyisa buseera
okiraba naye nga munaye nalonda amasomero amalungi saatunuulira ebyo nti ate baagala grades. Okay, so obubonero bwe bwakomawo senior wano wagenda wa? Senior wano saagisoma era awo ndowooza okusoma kwange awo mu primary kwakoma kubanga ekisooka okusinziira nga bwe gambye life mwe twakulira at home nakula kati tugenda okumaliza primary 7 nga nkimanyi there is no hope. Mama ani agenda okumperera baganda bange baali bayingiridde obuvunaanyizibwa bw'obufumbo obuseera ebyo abamu bazina okuzaala. Maama naye mukazi wattu ali eyo akyali mu bipakasi bye kutetenkanya okiraba kati nali nkimanyi nti obulamu obuddako kutetenkanya era ate nga nina abavubuka abaffe bali begambye ku ssomero kubanga kati ffe olaba nti ffe ne ku weekend abaana abamu basomanga ku weekend naye nga tusoma tubeera mu kukola ssente otera ogeremu n'akasanvu Monday to Friday ng'oggalawo okiraba otera obeeremu n'akasanvu ku ssomero era abavubuka abakulukulu twabangamuko n'akasente nga bwobeeramu nesingisa akasanvu muwaleti nga kakola kyaka akasente kemwabeeramu akasente ako kubanga ogula ekyokulya ku lanchi ku breake okiraba ogula ekyokulya n'ekirala ebitabo ffe twabyeguliranga ne kalamu peni seti engatto ng'olutandisa okwambala engatto kuba ndowooza nze watandika okwambala engatto ng'oli mu kyakumeka bwe mbaseerera ne mu P6 watandikira engatto yakuyise eti olunaku olwasookera ddala nasooka kale nali manyidde ebigere byange kati ate engatto yankola bubi nnyo ninga oba engatto ngijjemu omanyi kwegamba nawulira ninga naye oba ate engatto zinswazi oba tebandabye engatto nzitambuza bubi kakati namanyira ejjinja lyange otambula sipiidi ogenda ku ssomero naye ate engatto olaba olina okwambala olina okutambula ng'obuvunaanyizibwa nasooka kwambala ngatto za mukulu wange ebiseera ebyo nali natandika okubeera wa mukulu wange yali abeera Kawanda awo mu Kivulu ng'aguzeeyo akapoloti azimbeyo ennyumba alina omukyala n'abaana kati lumu neŋŋaana engatto omukulu ono alina engatto ezisukka mwemu lwaki sikola ki kati netandika okumbirira engatto ye naye yatuuka eseera n'akiraba bambi ndowooza njagala kwambala ngatto yakituuka n'akitegeera nti oluusi ndabika nzibirira engatto nasooka okwambala yakuyise etya yali tekunyiga yali ng'ennyiga naye nga ne bwebanga ekunyiga kuba yagulanga engatto ze mu owino eyo nga ŋŋumu naye natuuka eseera ne ngimanyiira ekyebbugumu teyakuleetera bbugumu lingi mu bigere omwo yandeeteranga ebbugumu by the way nali engatto zantawaanya nnyo kubanga ate eze nali nenvunza nalwalako ku nvunza olw'okutambuza ebigere nnyo era n'enfuufu wanjugira twagendanga mu misomo egyo egya classes eza wansi bazitanga PE wiki naye nga oti ogenda mu baana bajja kukebera ebigere era lumu musomesa yankebera naffe ku assembly ku parade basooka nga tugamba amannyo n'ogira bwoti enjala n'ogira bwoti ne badda ku bigere nga bayinza okuba ebigere ebyo waliwo obulamu bw'obujjukira bannange oseka n'okuseka kubanga ate envunza ebiseera ebyo nga zaagala nnyo abatambuza ebigere bambi zaatuluma because engatto tetwalina ngatto kati ng'omwana bw'anajja naze atambuza ebinala ebigere zijja kukukwata kuba toli muki envunza zantawaanya nnyo nze oziwona otya era kasana natandika okwambala engatto envunza tezaddamu kunnuma ebibiina byali byanfuufu ebibiina byali byanfuufu ate kati Nakyesanja primary school yali mu meeting naye ng'abaana abambala ebigere bangi ate nga babeera mu byalo mu buyumba obw'enjawulo bw'ettaka ffe ffenna twabeeranga mu buyumba bwa ttaka kati oluusi envunza ezo twazijjanga mu nfuufu eyo eyaki ey'obuyumba bw'ettaka mu kibiina mu P6 mwe wali the first time lwe wayambala engatto actually kisooke tukireke mwalimu abaana nga bameka roughly if you remember rough estimate kakati olwo manyi classes manyi governmental schools amasomero ga gavumenti abaana twabeeranga mu 10 n'okusoba streams ez'enjawulo wali mu stream ki sina streams ez'enjawulo class emu ng'erimu abaana 10 n'okusoba so bw'oba ojjukira mu class eyo mwalimu abalina engatto baalinga bameka era
buno obwana obwasomanga obulungi abaana abaalinga bava mu Kawanda research awo bataata bwe bayingirira biki agriculture bakola biki ebyo era nga bibajjira mu ngatto. Baalinga bameka? Baali bawera 2? Baalinga baweramu. Baabeeranga baweramu. Mpozi n'abalala bayambalanga engatto era be baana bavanga mu byalo naye nga abazadde baabwe bavunaanyizibwa balinamu ku ssente. Naye nga twabanga gavubuka gakulu naye nga twekubira kigere kyaffe ate nga toswala. Okay, tuli ne NGOOMA Joseph ku Extra Digest mugobansonga nze Ibrahim. Tutunuulira obulamu bwe, tutunuulira obuweereza bwe, tutunuulira omuziki okutwaliza abasinga mutegeerera mu biti bibiri, either music oba okubuulira enjiri. Awe musinga okumutegeerera. Of course plus those ones abasomako ko naye musobola okuba nga mukyamujjukira. Baana bangi. Yeah. Bangi be twasoma abamu bali bweru basomebwa dokita, abamu tuwuliziganya, abamu balina ku WhatsApp ate basanyuka nnyo okulaba nga nnyimbi. In fact abaana bamu kuba twasoma nabo be bafaani bange abasinga bawuliriza buli lulimba lwange. Kakati tewaddayo kusoma. Taddamu kusoma. N'oyingira obulamu bw'ensi. Ne ŋŋamba nti n'otandika okutoba n'ensi. Kati olwo mu bavubuka abo abakulu be twasoma nabo omu ku bo twali ba mikwano nnyo era nga ewaabwe nali naganja nga ninga wa Luganda lwabwe era time yatuuka abantu abatatumanyi nga balowooza tuli ba Luganda. Twasoma nga tupulaninga naddala mu primary 7 yawo nga tuli mu mwaka gwaffe ogusembayo ntumanyi bwe tumala tukole tugere tunoonye ebipoota tupoote. Weewaawo twabikolanga era ne mu kusoma mu weekendi ne tutasomanga naye kati bwe twamanya nti tugenda kukola PLE kati tunoonye ebipoota tukole ki tukole. Naŋŋamba nti alina sister we mu bwayiso mu Kawaala. Naŋŋamba nti sister we yafumbirwa muzimbi. Sister we yafumbirwa musajja muzimbi foreman wa bizimbe. Kati ne tusoma nga obwongo bwaffe butuli kumaliriza kugenda kupoota kukola ne basasula muvuddeyo nga tebabasasudde. Babagambye sente tezinnajja tebanaziteeka ku akawunti biki bwe bityo. Naye nga mwamaze okukola? Nga twamaze okukola. Kati olwo tutandika okubeera ennyo ku TV ebiseera ebyo okubanga twali tetukyasoma. Ariko okulaba abasumba abalokole baali batandise okujja okufuna TV programs ku TV ez'enjawulo. WBS bakwabangako Pastor Imelda Namutebi tulaba. Kati mukwano gwange onaŋŋambako ku by'obulokole oyo brother gwe twasoma naye naye gundi lwaki tetulokoka. Nabadde njogerako ne step mother wange omu naŋŋamba bo baalokoka balokole era balina bwe basabiraawo kubbiri awo wandegeya ebwayise okiraba. Nimugamba ebyabalokole biri bitya kati akaza byabulukoka biki. Initially waka mwali musoma dini ki? Nasalibwa mu ddiini ya Bukatuliki. Nasanga mama Mukatuliki taata Mukatuliki. Jukira ekisolo eyo eddiini y'Obukatuliki yali ayo nnyo. Kati nzaalibwa taata yali Mukatuliki, mama Mukatuliki. Era Kereziya njijjukira emirundi gye twasabanga ku Kereziya mu buto bwaffe awo. Nali ntandise okusoma emisomo gyabwe egyo waliwo gwe bayita Simakali mwezi wayasooka nabisomako awo. Nabisomako oba essomero nalimaliriza simusigera kujjukira oba nalimaliriza ebyo mu butedda. So kati tumaze primary 7 kati tunoonya kyakukola future tubaddewo tutya okiraba. So tugenda mu kuzimba twakola ebipoota bingi. Twakola emirimu mingi. Nakolako mu factory y'omwenge emu Ematugga eyo. Mwakolanga shift ya kiro ne muveyo nga ate mutamidde twagunyanga ku makya. Babakkiriza okugunywa kasita togunywera mu kiseera kya kukola. So kati nze tutamidde olwo ntandise okuyiga omwenge okunywera ddala omwenge gwe waffe banywa mwenge balungi. Abantu bonna basibuka ekisolo eyo banywa omwenge okufa okufi. Kati omwenge ogwo ndoza ntaata wange yagunywanga edda naye nga sigulira ogw'amaanyi. So factory y'omwenge no babasasulanga sente mmeka? Batuwanga siringi 7 batuwanga ndoza
batuwanga emitwalo ng'ebiri ku weekend batusasulanga ku weekend ku Saturday emitwalo ng'ebiri kitundu ng'ebiri mu week okoze ennaku mmeka okola okuva ku Monday paka ku Saturday okola okuva ku Monday paka ku Saturday okola night shift mweti kobuunga bingi so nenga batuwa singi emitwalo ng'ebiri kitundu ng'ebiri ku weekend ate ng'oluusi babaga sente ziriwo mujja zifuna next gundi week eddako so ovaayo otya mu kampani y'omwenge eyo kampuni y'omwenge eyo nvaayo bwe nti ekiseera kyatuuka kubanga kampuni y'omwenge eyo ate wenkolya mu kampuni y'omwenge olwo nali nalukuka ngulu ndokuse naye nga ate omwenge nkyagunywa nalwawo okukyuka n'endongo tuzikuba okitegeera naye kakati bwe nagenda ngenda ku kyaki kubanga oyo mukwano gwange bwe twalokoka ye yanyiikirira ate okusaba kati nambeerako nnyo bwe nagenda mbeera ku kyaki ngenda ku kyaki nakola naye omwenge guno si gwa bwa Katonda kukola ki kati bwe ntyo nengenda nga mbivaamu ebya kampuni y'omwenge ebyo bw'oba ojjukira what was your kiki kyewakola ekyo ng'otamidde n'olwaliro kyewejjusa kakati lumu nanywako lumu navaako ku factory nga ntamidde nenkiwulira ddala nga ntamidde nesimanyi bwe natuuka waka Kawanda simanyi na bwe nasala kubo kuba twabanga tulina okusala ekkubo okudda ku sayidi endala simanyi bwe nasala kubo naye bwe natuuka eka waliwo abaana baŋŋamba bagamba leero watamidde nnyo wafuse nawali nga era ndowooza okuba onemba ku mwenge neŋŋamba abasigala nga banywa bakole ki banywe nanywa omwenge ku olwo nenzina nga sitegeera era ndowooza baana najja nzunga kati awo kyekikolwa kye nasembayo okukola ekibi nga nywedde omwenge oyogedde ku kusaba wali osabira mu kyaki ki ani yali akusumba ebiseera ebyo akati abasumba abatusumba okusooka nga twakalokoka bonna baali ba mu kibuga by the way nze nalokokera mu kanisa emu eri ku bbiri awo we nalokokera kubanga omukyalo oli step mother wa mukwano gwange yali asabira kati omukyalo oyo yatubuulira ebyobulokole era we yasooka okutuleeta ku bbiri oyogera ku kyaki ya Kakande yasooka okutuleeta ndoza nasabirawo emyezi nga 3 nenvaawo naye oli mukwano gwange ye nagira nga asigalawo naye twatuuka ekiseera ffenna netuvaawo netufuna ate kyaki endala ebwayisaawo kati twavanga ekawona netujja mu tawuni okusaba mu weekly days ne ku weekend naye waba kyaki ezo zabanga n'entambula nga baasi nga babanona nga batukima naye kiseera kyatuuka baasi ne zifa nga tulina okukola ki okutambulanga so nentandika okulowooza kati olwo tugenda tusumbuka mu bulokole ntandika okulowooza ku loko kyaki z'oku byalo kati ebiseera ne bituuka abasumba ne bavanga mu kibuga ne baleeta enjiri ku ki byalo okwo so nze nenfuna ekyaki ku kyalo nenfuna ekyaki ku kyalo ono ye yasigalanga ajja mu tawuni asabira ne muganze sijja kuddayo eyo kubanga nali njagala nnyo olwo nali ntandise okupiikinga mu kuweereza njagala okuweereza okuyimba ndaba abaana bayimba nga kisawo omuntu osobola okuyimbira Katonda ate kati jjukira nalimu ekirabo eky'okuyimba kino no ku ssomero nga bwe gambye nti abaana nabakubiranga laga kati nga nze simanyi lwaki nnyimba njagala nnyo abayimbi tuwuliriza nnyo music w'abayimbi abayimbanga ebiseera ebyo wawano mu Uganda ne yavanga ebweru bashonipo bashagi biki nga tufolowinga naye nga simanyi nti oba nina kirabo muki kyange ekyo munze mulimu ekirabo ky'okuyimba so nkitegeera ndokose nsobola okuyimbira Mukama ng'abavubuka bano abavubuka bo benalabanga nga bayimbira Mukama ebiseera eyo mu kyaki Extra Digest mugoba nsonga tukola n'aba Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF Zone SF12 basabaze mali okuva China paka Mombasa ate nga bayina ne warehouse mwetuukira nebeeranga eri safe kubira omulanga muna Uganda awangali Uganda n'awangali China ngoli musubuzi wekwate Cargo buli kimu kitambule bulungi nnyo either by sea oba by plane bajja kusabaliza mali obulungi nnyo ate omuvubuka noonyo omulimu n'ayagala okubeera barista genda mu Roast Coffee Academy bakutendeke obere barista ali certified okola mu restaurants zonna ezakabi ne hotels ezakabi
Tuline NGOOMA Joseph era nga tutunulira bingi nnyo olwaleero luno. Wano we tuli ku Jikoni Restaurant ku Clement Hill Road wakati wa AfriCell Headquarters ne Media Center. Jikoni Restaurant balina services ezakabi era nga yona gy'osinziira nkugamba nti bw'oba oyiseeko mu kibuga pass by Jikoni Restaurant buli kimu kitambule bulungi nnyo. Okay. Njagala tutunuulire tudde mu career yo nga ya music. Career ya music. When was the first time wagenda mu studio okurecording era lwali luyimba ki era yali studio ki? Ya kakati oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga maze okulokoka. By the way nalwa nnyo mu kyaki omwo nga njagala okuyimba naye ng'obusobozi si bulina obugenda mu studio okurecordingayo yadde oluyimba olumu. It's a long story naye olw'obudde so nasooka okukola oluyimba lwange olwasooka lwe bayita Gwe Byonna mu Byonna. Ate Mukama n'annyamba nti ye hiti yange yasooka. Breakthrough. Yes. Lwe lwasooka ye hiti yange. Kakati luyimba nakola single. Nali simanyi no system ya music ebiseera ebyo nga simanyi nti bw'oyimba oluyimba olumu mu studio olina odduzaako olulala. Kati waliwo enkola ya album. Kati awo emanyira nga lumaze okujja nga lulungi. Mukama nnyambye lupiikinze ku radio stations kwe twalutwala okusooka ez'abalokole. Kubanga oluyimba lwatambula ku radio nnyingi. Ez'abalokole n'ezitali z'abalokole naye nga ate radio nnyingi ku ezo sinze nalutwalayo wabula abaaluwulira ne balwagala ne balusiima. Yes. So kakati olwo bwe bansisinkanye omusajja omu bamuyita Brian yalina edduuka baliyitanga X-Zone bali kyaliyo yagulanga music. X-Zone International. Kati ate oyo yaŋŋamba nti olina ennyimba endala tuzirikodinge. Ne mugamba sebe ennyimba gye ziri mu bitabo kuba nali nziyiza. Ne mugamba nti bw'oba ogamba kulikodinga nnyimba ndala nze sente ze siina naye ennyimba zo zikola ki weeziri. So oluyimba olwo ne tugenda ne tukola ennyimba endala 5 ze ennyimba 6 album namba ebiseera ebyo album yabanga n'ennyimba 6. Album bali bagiyita batya? Album twagituuma Gwe Byonna. Album yange yasooka. Album yange yasooka. Bye biseera nga omugenzi Kasiukira Balusini, X-Zone, Tubro, Kasajja and Sons bagula music. Bagula music naye nze nsanga abo business bagivaamu. Kati olwo abo bonna nga bubamenye. Nzijja mu biseera nga business bagivaamu. Kati ate ono Brian owa X-Zone ng'alinga yatandika obutandisi. Era nzijukira nalabanga asomba tape CDs okuva mu maduuka ago ndoza bazimuguza abasajja abo ba distributors abo. Albamu yo yagigula sente mmeka? Wagitunda sente mmeka? Yatuwanga sente mmeka? Yatuwanga miliyoni emu kitundu. Kakati ng'ate olwo olwokuba nti wavanga gye wava mu kyalo eyo tomanyi bingi nnyo ku music. Nze nali simanyi ne music bamugula kubanga waliwe oli yantwalayo obutwazi n'aŋŋamba nti kuba ye yalaba eyantwalayo yandaba nga ndi muyimbi mulungi naye mbulako sente. Naŋŋamba nti nina omusajja gwe njagala okusisinkanya ajja kukuyambako mu kaliya ye ya music. Kumbe omusajja gwansisinkanya yo X-Zone Brian oyo X-Zone abagula music. Kati mbitegerera ngenda okutuukawo ndaba edduuka ddene lirimu CDs music w'abayimbi aba gospel be nali manyi nenga X-Zone bagula music. Nankwasa Brian oyo tugenda mu studio. Kati Brian yakubalanga sente zatadde mu studio okulikodinga ate nezeno zakola ki zagenda okuwa nendoze album yagimpamu boka ekinayo kakadde kamu kitundu. Esente zino zajja lumu oba zajja mu bitundu? Ate zijira mu butundutundu waka emitwalo 5 35. Kati ate olwokuba nti twabanga kwamba omukisa gwabanga mukisa okukwata sente nyingi omulundi gumu. Mutwala 35 omulundi gumu, mutwala 5 omulundi gumu. Ngolaba sente nyingi. Sente ze yasoko kuwa wazikola muki? Kati yawo kyemmanyi zaali zangoye kuba n'engoye
obugoye engoye zaali lutalo kati ezo wabanga olina okugulamu obugoye anti kakati oluze mu bantu ofuuse muyimbi okitegeera okushopingamu engoye oyambale kuba nti okuyimba toyinza kukwawula nakulabika bulungi bitambulira wamu kuteeka mu bantu so nabanga ngula bugoye kwepangisiza kayumba nawe weetongole. Okay, omulungi atulaba tuleeta abatutumufu bano basically to inspire you, to motivate you, to guide you. Osobola okera ku macha n'olaba mwami NGOOMA Joseph ono on TV oba n'omuwulira ku radio oba n'omulaba mu kibuga omonga atambula n'olowooza obulamu bubadde bugonvu bubadde kawerette naye nga byayisemu bingi, so tubaleeta togwamu ssuubi gwali eyo ng'obulamu tebutambula. Tubaleeta gwali eyo n'olaba nga oli bulungi bakunnyonnyole nti obulamu tebukomaawo w'obulabira. So yensonga lwaki tuleeta abatutumufu basically to talk to you, bababuulire bayiseewo okutuuka we batuuse. Life teri ku straight lane, mulimu okukkirira n'okwambuka. Bw'olaba interviews ng'ez'abagenzi nga Michael Jackson, bw'otunuulira gye yava ne we yatuuka, bw'olaba ba R. Kelly gye baava, bw'olaba ba Akon gye baava, they have a story, bakunnyonnyola obulamu bwe bayiseemu ne gye baayita okutuuka we batuuse. So it is all about okulemerako, persistence, consistency, okulemerako obutapowa. Osanga mwami NGOOMA ono singa yali yapowa n'avaako tetwalifunye na mukisa gutula naye wano olwaleero, naawe ali eyo tewalifunye, wali musanzeewo ye wali mutegedde otya. So njagala tutunuulire omuzigo gwo ogwasookera ddala okupangisa. Wagipangisaawo ennyumba, yali ya ssente mmeka? Kakati nali obulamu obw'okupangisa nali mbubaddemukko nga neepangisiza ndowooza okumala omwaka mwaka ndowooza naye kati buno obupangisa obwaddako nga ntandise okuyimba nfunyeeyo ninamu akasente ak'okuyimba aka music. Napangisayo akayumba ekagomaawo kaali ka single room naye nga this time kano kaali ka cementing kakasimenting nengulayo ekitanda awo oba kyali 6x6 no kyali tekiwera 6x6 naye nga kinene kati awo nalabanga kyali to me otuuse ndi mpangisa kagomaawo single room yali ya sente mmeka? In fact single room yali eri mu format ya dduuka gundi room ze bazimba nga ya dduuka yali ya $5,000 $5,000 kubanga nsasula ennyumba ya $5,000 ate nga emabega eri mbadde nsasula akayumba ka $2,000 gumu kitundu naye nga waliwo yes improvement development yes kinaabiro kabuyonjo byali bweru bweru ate nga nogoti omuzigo ogwo gwali ku kkubo anti gambye nti nga bw'olaba amaduuka bwe gazimbibwa nga guli ku kkubo bwe guti kati nga siyayimba gwe byonna byonna naye munanga asula awo kati abantu bwe bagamba kyakuyisanga kitya nga nagambye nti naturally Mukama yantonda nga nina ensonyi kati nga gattako ensonyi zennampu yange abannaayi nabeerangawo nga wabeera waggale ebeera nzigaddewo sikulanga era bajjanga ne bankoko naye amagu wayimba gwe byonna byonna olusi neefuulanga ngaeyeebase naye nga mwendimu awo baawo oti era ki ekyakugjawo kakati awo nno nvaawo obanga mmaze n'okukola nali sinakola albamu yange yakubiri waliwo omukwano gwange kati waliwo owooluganda bwe nali maze okukwatagana naye owooluganda oyo nga akolera mu kibuga ye abeeranga ku Ntebe Road kati olwokuba nti bw'oyimba music n'atambula kati nze nayimba oluyimba olugwe byonna byonna netutambula lwatambula nnyo ate abamu bwe nagendanga ku radio stations ze nali nfunye omukisa okugendako nalekangayo enamba y'essimu kati oba yafuna ate essimu yange nankubira nagamba nalungamiziddwa
musajja gwe nakuwagadde nalungamiziddwa okukukubira essimu ojje mu kibuga tulabaganeko kati nenzija mu kibuga nemulaba ntunda ngoye netunyumya bingi atulako okukwatagana mpola mpola ng'abooluganda bo kyakiyabwe yali mu kibuga omwo kati kwe kutandika okujjanga mu kibuga ntandise okujja ennyo mu kibuga jjukira navanga eri ekagoma nenzija mu tawuni wekisizoni awo nga mbeerawo nnyo yagula music wange bwe mmanyire ebisingawo ebyemu kibuga ebya music kati then owooluganda ate ono gwegambye owooluganda yayankubira essimu oyo ate kati ate yeyambuusa naŋŋa nti manyi osobola kati ebiseera ebyo nenkola concert nakola ka concert akasooka kali ku Victoria Church mu Ndeba kalonchi era nekola lonchi bangamba bigambe nali simanyi nti ate oyimba nokola lonchi nkola kalonchi awo sakalanga na bulungi abantu ne bajja ne bampagira abasobola okumpagira azokwagira omuyimbi omupya mu gospel industry ayimba obulungi kye ne bajja kati olwo ka concert ako bekaggwa oluvannyuma lw'ekiseera ate nenkola concert endala najikola kawaala ate yali yamaanyi yo kubanga chachi yajjula okuba nti ate waliwo eyantegeka wagikolera ku church ya musumba ki musumba Albert Kiwanuka Glory of Christ Church ya waggulu. That's good. Waliwo musumba mu kanisa ye mwalimu abooluganda nga bategeka ebivulu nalikola nabo business ne bantegeka sente zisinga zaggwera mu kutegeka concert yali nungi nnyo batimbye biki kati bwe tuva mu concert tuddayo banvuga waliwo ipsamu awo waliwo oluganda olunfunye abooluganda benali simanyi olw'okuyimba ne banzizayo keeka tutuuke oluganda yali amperekeddeko oli yankubye olumu naŋŋaja mu kibuga so Pastor Baker by the way Pastor Baker oyo yali yasabiranga Pastor Apenga bo babeeranga ku fido dida awo so kati tutuuka nalaba wensula nanga ne muganda wake ndowooza ateekwa okubanga ekirowoozo ekyokubanga ambuulira ampa amagezi oba ambuulira amagezi nti kisoboka kati wano okuvaawo n'ofuna wala yasooka natunulira we bankomya nva kuyimbira bantu nva kuwa abantu mukisa kanisa yajjula tugenda okutuuka gye bantwala banzizizaayo ko banvuzeeko koha akayumba kali kukubaawo kali mu fomate ya dduuka nagamba naye sofuna ennyumba nagamba nze ennyumba mwensula ku Ntebe Road mpulaninga okuvaawo njagala kudda ate ntinda naye ennyumba ensobola ogivaamu gwe n'ogiddamu kati kwe kujja bwe ntyo kwe kuva e Kagoma. Ennyumba yali ya mmeka eno ey'oku Ntebe Road mwe wadda? Kati nno ssebo yali emitwalo 10 oba n'ebiri 17 awo ng'okulaakulanye nasiba omutima nasiba omutima okuva mu nyumba kwali kusiba mutima nengamba bane kanveeko wa olwo ng'erimu ki ebyenjawulo yalimu ki ekyenjawulo kisenge eddiiro nakanaabiro kati n'ebintu sibiina n'ekitanda kyange kati enju eno egenda kulabika eti mutalina bintu nina kitanda kyange kyengenda okuva nakyo eri kyekyobugagga kyekinnina mu nnyumba ate n'omufaliso oba nali sigugulanga kuba nze namala ate ebbanga nga ekitanda ekyo siinaamu omufaliso nga nteekamu mukeeka ne neebikka kati omufaliso yes ngenda okuva e Kagoma ng'omufaliso nguguze ngutaddemu gundi gino obubaawo buno bakuba mu kitanda tebwakunyiganga obubaawo obukubako ka plywood nga kwenneebaka mwalimu ka plywood ako first time ogula omufaliso wayisibwa otya tewagugumuka tewaloota ekituufu kyali kikunyuka naye kirungi nayinza sifunayo obusente obujjira awamu nga mitwalo 5 mulundi gumu mitwalo 10 mulundi gumu kati enfaliso egyo babanga bagiseera oba bwabanga mitwalo yaliweza emitwalo 8 naye nga ndaba nkutte sente zange nyingi nnyo ziteeka mu mufaliso ate nga zaawamu naye nga ate ngwetaaga nga kati kagula omufaliso okay Dynafam batunda products ezakabi abaami n'abakyala bettanire bali Kololao Mackenzie Valley plot 19 call them bagendayo ku office zaabwe balina supplements ezakabi zeweetaaga ate nga balina n'abakugu
abali mu bya nutrition abasobola okubuulira what food you need to eat at the end of the day okulabika obulungi n'okubeera obulungi n'omubiri nga gutambula bulungi beekwate ate ngayo Almeredian Ventures Limited bajja kutwala okuba ekyeyekkata so nkukubira omulanga munnayuganda atulaba nti bwekwate kampani ya Almeredian Ventures Limited batwala okuba ekyeyo ekkata basangibwa ntindawo Kafene Stage oba bakubire ku namba z'essimu ezo nga oli wakati w'emyaka 18 n'emyaka 45 ali below 18 years kijja kukalubirizaamukko n'ali above 50 kiyinza okunyigamukko lw'emirimu nti egimu gyetaagamuko amaanyi so tomanya bakubire ku namba simu bakubulire ebisingawo ku ebyo emirimu gye balina ensasula na byetaago ki bye bakwetaaza okugenda okuba ekyeyo ekkata eyo bagiyise Almeredian Ventures Limited. Njagala tutunulire Ntebe Road yakuyisa atya ekifo ekipya kyakuyisa kitya obulamu bwatambula butya ekifu nalaba nga nzize mu bulamu obulala nga nzize mu bulamu obw'ekibuga jjukira nti obulamu bwange bwonna mbadde mu byalo eyo mu byalo eyo kati nzize mu bulamu obw'ekibuga olaba ennyumba ez'ebbeeyi ennyumba ez'obwannannyini n'ezitali za bwannannyini zonna za bbeeyi okitegeera kati nzize mu bulamu obw'ekibuga olwo naye nenzikiriza Katonda nenga naye kakati kasaka Katonda nnyambye nenve kawanda ine ensonga ate ngambanya nisikiza ni Mukama akozesa abantu nenga nti owooluganda onateeka okubanga Katonda amukozeseza oba oli awo mbadde nina okuva ekagoma okukola ki okudda Ntebe Road kakati nenzira Ntebe Road naye nga ndaba ndi mu bulamu bulala kati abantu in fact ekirungi abantu baali tebannammanya nnyo abantu baali tebannandegera nnyo nti nja kulwa nnyo emirembe kubanga nzina kati n'olwaleero nti ze omuntu muyitako yadde waliwo abamanyi bangi naye bangi bempiteko otegeera kati ekyo kyampa emirembe kubanga biseera ebyo nalinga tulinya taxi zaffe boda nga tolina buzibu bwonna ogenda n'oweereza mu bantu ne musinza n'olinya ka boda n'okola ki ekitegeera so olwo nze Ntebe Road ntandise obulamu obw'ekibuga okitegeera naye ate nabwagala nawulira nga there is change waliwo enjawulo naye nga kati kanzikirize Mukama obulamu buno nja bubeeramu kati ebiseera byo naye sinaba nakuwasa nakasita nkyali singo nembubeeramu bulamu obw'ekibuga nembutandika nenkola albamu yange ey'okubiri ngikola eri nvuddeyo ekagoma bagita Kamberenga naye eriko ennyimba nnyingi eyo nayo Brian nakola ki kubanga era yambuuza kati albamu ey'okubiri eruwa nagenda olwokuba nti nali natandikira mu system yakundikoodingira nnyimba kati soka Brian atuwa sente zezo nokakati bw'aba ateekamu eziri coding akole kyali coding nenga juga nazazi kubala nenkola gundi yange yasooka era ndoza awo nengende wa Pademan kutandika okulikodinga ne Pademan ogende wa Pade nga ali ku Dream ali ku Audio 1 Pademan biseera ebyo yali ku Dream yakavaayo ng'ate agenze eri wa Bobby Wine mu studio ya Bobby Wine era gye nakolera oluyimba Kamberenga naye kakati Kamberenga naye yajjanga single. By the way, buli luyimba ku albamu zange ezebbiri ezasooka nze nalwekoleranga kati Brian yewe yawuliranga oluyimba tulikodinga endala. Many people love that song Kamberenga naye. Yeah, if you don't mind wali waddemuka abantu 1 to 2 lines if you don't mind. Bayimbire mu chorus. Abantu balwagala. Kamberenga naye alabika alina maaso gyantwala oba olyawo eri maaso gyandaza yeri ebyange byensaba kaŋŋume sirifa kuba ye bulamu era nnyini byonna alintuusa gye ŋŋenda Mukama alindokola. Nkyayimba. It's a good one, good piece. Nkaweereza abantu mwenna across the whole world. Mulunoonye ku YouTube, mulu downloading, muluwulirize,
enjoy the song. Okay, so album eyokubiri eno Brian yakuwa sente meka if you album eyokubiri kati eri kyemmanyi in fact album yange yasooka Brian yampa million nakamu kitundu tekawera naye ndoozi neyokubiri yampa obukadde bwali bubiri naye yabumpa empamu emirundi ena sasasulamu emirundi ena naye nga yali recordinga nakolako kamberenga naye nendimutwalira naye tukole endala netugende wa Padman ate Padman musanga wa Fire Records wansi wa Bob Wine naye yali anatera okuva nyimbe zaddaka ate netuzikolera mu audio wanu ng'akoze iye studio so kuliko n'oluyimba lwe nakola ne Mozart ziringa 2 Moses Sempereza wonna mugato ina albums meka wetukusangidde naye siina nyimba nyingi nnyo naye abantu bandowooza oba bandowooleza okuba n'ennyimba ennyingi ennyimba zange ziwulikika ng'ennyingi omuntu omu bw'awulira oluyimba lwange wano n'awulira olulala wali ate nga zonna nnungi ziwoomera amatu n'omutima kati awulira nga nze alina ennyimba ennyingi. Olimu albums meka? Albums ziri 2 bwe tubala albums ez'ennyimba 6 ziri 2 z'ennyimba 12 naye zino zenzizeeko okukola waliwo zenzizizaako okukola singo nazo ziringa ennyimba kati 4. Okay, lwaki okufulumyako music music wo wakekwa nnyo otunuulira biki ng'onaafulumya music? Kakati nazimbira nnyo ku ngeri gye natandikamu okuyimba nti nze najja nga simanyi nti omuyimbi bw'ojja mu music industry oba bw'otandika okuyimba olina okubeera nga buli luvannyuma lwa buli kiseera ekigere oba ekitali kiwanvu nnyo ziteekawo oluyimba olulala okuweereza abantu oluyimba. Kati nze nazza mmanyi nti bw'ojja mu music industry oba bw'otandika okuyimba oba Mukama bakuyamba n'oyimba oli waddembe okuyimbira Mukama wakuweeredde oluyimba oba mu kiseera kyo wookola ki. Naye kati bw'ojja mu industry olabe omanya ebintu bingi kwegamba olwokuba nti tujja mu industry ne tugwa mu industry y'abayimbi ffenna abamu abayimbi abayimba ennyimba z'ensi ne gospel kati waliwo gundi eyo enkola ey'okuba nti omuyimbi olina okuba nga waliwo oluyimba olukola ki kati ekyo nze era yasooka okiŋŋamba naga kiki onoonyako ki muganda wange kuba nze nnyimba byange nze najja kuyimba nnyimba nga nnyimba buli luvannyuma lw'okufuna oluyimba so nkitegeeredde eno nti omuntu olina okuba nga ozzawo olima naye nze ennyimba yange yeeyo siri nnyo muyimbi wakuzzaako nnyo nnyimba nti kati ntaddewo luno lutambula kakati kaze ate nkola olulala ebisinga nninda ne Mukama n'amala okukola ki olwokuba nti ennyimba zange saagala nnyo era ntera okigamba abantu nti nnyinza obutayimba nnyimba nnyingi mu nsi naye njagala ennyimba ze nnyimbye ne bwe ndiba nga siriiwo zisigalewo nga ziyimba sigalewo nga ziyimba kati ntwala obudde okulinda oluyimba oluva eri Mukama njagala nnyo okuyimba ennyimba esinga oluyimba lumala kuba nga lunzijjudde nga lunneesibyeko nnyo nga mpulira nina okuluyimba nina okulizinga message eyo nendyoka nkola ki nendyoka nteekawo oluyimba kati oyo yenze kyekiku because okuyimba olina certain time gwe releasingira toli ku pressure yansi toli ku pressure y'aba fans na oba radio oba TV nebigwa mu kowero but abalala bagala kumanya bw'oba toli mu kuyimba obeera okola ki? Mba siri mu kuyimba akati nga era mbadde nnyo wemba siri mu kuyimba ebiseera biri mbadde tubadde nnyo mu buweereza mu kuyimba nga ntambula nnyo okumpi neewala ate nga ekintambuza era kuyimba nnyimba zino mu makanisa ebweru w'amakanisa conferences seminars crusades kati ebiseera byange bisinga mbadde nnyo mu kuyimba mpozi n'okukola emirimu ebiralalala emirala naye nga obuseera bwange businga mbumaze nnyo mu kuyimba kuba kakati olaba nti mu kiseera nga kino kati tukyayimba naye obeerawo ne bagamba tukumisinga embalala eno naye nga ate embalala abakumisinga gye mubadde nnyo ate nga n'ennyimba ze bakumisingira wazibayimbira si mundi gumu ng'obadde ogendayo naye nga tukumisinga embala eno badde tuludde okulaba nga era tulinda lokodawuni ekole ki era lokodawuni eno weggwerawo
twagala kuyita ojjoweereze gikole ki kati ennyimba zino zinfudde nnyo bize newankubadde ennyimba empya bazinsaba yes naye music wange nebaza Mukama nti abantu ne biwamuyimbira omwaka oguwedde bwe bamala akaseera tebaba bagaloddemu okole ki ozibayimbira ennyimba ezo zennyini. How do you survive in terms of financially? Kyekyo kyotuusaako engalo ekikuleetera essente ezikubeezaawo ate aba music bw'oba toli mu buweereza? Nkola emirimu egivaamu ssente emirimu egivaamu ssente ezibeezaawo obulamu emirimu egivaamu ssente ezibeezaawo obulamu abatuyita mu mbaga zaabwe osevinga ssente nobaako obulimu bw'otandika obulamu obwa bulijjo tuba tosobola kusurvivingira ku kuyimba buyimbi wano mu Uganda especially in Uganda. Okay, awo nyini still njagala tutunuulire a lot is going on mu kisaawe kya bayimba gospel. Abantu baba embracinze of recent nti olaba n'ennyimba zammwe zina ne wezizanya awamu nga nammwe temusobola kutuukawo. Case in point, waliwo clubs nga bakuba ennyimba zammwe and you find people enjoying though mwe temuyingira mu clubs. Tugendayo webale. Njagala tutunuulire issue ya okulumagana n'okunenengana okuli mu basumba abalokole. Tekiri mu bayimbi balokole naye mu basumba. What is the problem? Obuzibu buvaawa bugonjoddwa butya? Omusumba alina TV agikozesa kunafuya musumba munne, alina TV batalina, olina asinzira ku radio n'anafuya munne, olina akuba crusade nga yakumala ennaku katugambe 5 naye ennaku 5 ennaku 3 ng'akuba basumba banne, n'obeera n'olyawo n'owulira nti ono omusumba bw'ati afunye obuzibu ate omusumba omulala n'alinnya katuuti n'ayongera kukomerera. Obuzibu buvaawa because kwagamba you are born again, you are saved, mwalaba ekitangaala oshegeera. Obuzibu buvaawa nti abaana ab'endeemu okubeera nga balumagana banenengana beetyoboola beevoola oli alengezza munne. Obuzibu buvaawa? Ndowooza obuzibu obuzibu bwe buva butakwata nsonga mu ngeri ntuufu gye zirina kukwatwamu ng'abaana ba Katonda, kubanga Bayibuli ega nti entalo ezaffe si za mubiri na musaayi naye za mwoyo. Entalo ez'omwoyo zibeera tezirabika. Abalwana tebalina kubanga ate balabika nga balwana, kitegeera. Naye ndowooza obuzibu ekimu ku bivaako obuzibu butakwata nsonga mu ngeri ntuufu gye zirina kukwasibwamu, okitegeera. Kubanze ndowooza nti ensonga entuufu abaana ba Mukama olaba omuweereza munno akola ekikyamu ate instead of okudda ku TV radio gaye gundi gwerere nebitakwatako ne bakola ki ne bamanya nti gundi negundi bayomba. Ekyo kiba si kya bwa Katonda. N'ekirala ebintu by'ensi kati ensi omanyi ensi eno mwe tuli eri so challenging, erimu amaanyi gaayo era naye amaanyi g'omu nsi tuwangula mawangule era tuwangula mawangule lwa kwesiga Katonda, lwa kwekwasa Katonda na kutunuulira Katonda. Kati ensi eyinza amaanyi g'ensi gayinza okusindiikiriza okugenda okuvumira musumba munno katuuti oba ku TV kamwasanguze seetegere nti ki kamulengeze. Kati ensi naye tutawaanya n'okwenoonyeza ebyaffe nti abaweereza ba Katonda okwenoonyeza ebyabwe
nga bo okitegeera oluusi entalo ezimu zibaamu okwenoonyeza ebyabwe so senga buli kimu tukikola ku lwa Kristo senga buli kimu tukikola ku lw'okugulumiza Kristo ojja kwekanganga abantu tebategedde nti wanenyeza pastor gundi wanenyeza muweereza gundi mu ngeri bweti ne bweti ng'omuyombesa bwoti ne bwoti kitegeera okitegeera kubanga nze ndowooza nti waliwo engeri y'okugonjoola ensonga nga tetugenze ku TV stations radio stations okitegeera n'okwagala baganda baffe osabira mu kyaki ki kakati nze olina kyaki eyi nina kkanisa olwaleero era ndi musumba olw'ekisa kya Katonda amiina newankubadde nga tubadde tutalaganyiziddwa nnyo embeera eno eya coronavirus kubanga embeera mwe twatandikira twatandika last year tubadde tunnaba tukyaseetinga naye nga kanisa bagiyita praise and worship power church naye nga nina ekkanisa nange gye nasumbibwa kyaki enzaala eri Kawanda eyeera bagiyita Liberty Healing Center eri Kawanda eyo thank you tujja kuddako kusaidia abayimbi ba gospel just of recent wano waliwo omwami gwe bayita mwami Laneke omumanyi Laneke omumanyi mutulu baki Laneke ettuluba erisooka lyemumanyiddemu ali mu ttuluba eryokuba nti y'omu ku bayimbi y'omu ku booluganda abayimbako ku gospel naye dda namulabako okukola Laneke bambi nga nasooka okumulaba ng'ayimba yalina oluyimba nga luhiitinze ate kati ebiseera ebyo ffe twali balokole batondoza nalina emyaka nga 3 mu bulokole yali 26 awo 25 eyo yalina oluyimba naye kati olwaleero tuluba lyemumanyiddemu muwulira mu bukulembeze bw'abayimbi aba gospel gwe tubadde tulagaawo wennyini do you subscribe ku gundi gy'atwala gyakulembera subscribinga ku bukulembeze bwe alina association naye nze siri among them siri one of the members mu association eyo naye nga mbasupportinga mbawagira mu byonna bye bakola nga bya Bwakatonda byonna bye bakolamu nga bya Bwakatonda nga birungi ebyo mbiwagira ate era manyo mbawa amagezi era mpakanya bye bakola nga ki ng'ebyo byo si bya Bwakatonda si birungi kyemumanyiko musajja mukalaba ali so active alina ebyobwakatonda mu ye newankubadde nebye batakkiriziganya nabyo bayimbi bannange babaweereza bannange abayimbi bingi bakitegeera naye nga alina ebyobwakatonda musajja mukalaba alemera ku kintu ate ndowooza alimu n'omutima ogwagala gospel music okugenda mu maaso okuva ku level ali agendeyo okay tuli ku extra digest mugoba nsonga nze IBRAH Mukasa tuli ne NGOOMA Joseph kutwina lunaku lwaleero era nga tukola ne Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park Kizimbe 14 Plaza SF0 SF12 basa abazemali from China to Mombasa then to Uganda as well bakubireko ku namba z'essimu ezo buli kimu kitambule bulungi ate nga yo ba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas abakabi basangibwa najja nankumbe ku stera wakati wa Church of Advent Nyondo Club ate wali mu UAE basangibwa Abu Dhabi ku Alwada Mall Airport Road wojjo kubanga obasanga bakubire ku namba z'essimu mukwatagane buli kimu kitambule bulungi how is family how is home abaana bali batya bulamu butambula butya at home mu lockdown muno Mukama atusaasidde Mukama atusaasidde nze n'omukyala abaana tetunnabazaala Mukama tubalindiridde bulindiriza okuva eri Mukama inshallah Bible ega nti abaana birabo ebiva eri Katonda Mukama atusaasidde beera tebadde ennyangu naye Mukama atuyisizaawo ate era ali wamu naffe okay tujja kuddayo ko emabega kati nnyo mu bulamu bw'oyiseemu bwonna obw'okutoba okutuuka w'otuusa olunaku olwaleero luno
walinya boda walinya taxi watambuza ebigere byonna wabiyitamu olwaleero yo driving bw'oba ojjukira bulungi nnyo when was the first time lwagula emmotoka era emmotoka ye yasooka yali mmotoka kikaaki era wagigula sente mmeka emmotoka gye nasooka okuvuga bansigamu nsige era in fact emmotoka eyo ginako obujulizi bansigamu nsige mmotoka kikaaki Isuzu Big Horn yali ku UAN naye nga nfu yali ekyalabikako kungulu naye nga system munda era bwe nagijja gye bagimpa natuukira mu garagi ate era najijjayo nga nkimanyi ngenda mu garagi sirabira muweza wa Katonda eyo yagimpa nolwaleero nkyamusabisa kubanga bambi emmotoka gye nasooka okuvuga ate nga nali ebiseera mwaginsigiramu nalina obwetaavu bw'emmotoka nga nyimbidde ku bodaboda ebbanga ddene taxi nasanga ebisoomooza mu taxi omwo taxi ezo zolaba abantu abamu batuyimbisanga nenyimba naga nkutegedde gwe Joseph Ngoma nyimbiramu abamu wawekwekanga nobekweka mukazi wemu yannemerako nanzijukiza story ya Petero bwe yegaana Yesu mukazi yannemerako olabya bubi si yenze bambi abantu bafaanagana nenkutama wansi iti tugenda tetwali tugenda nzira kisaasadda kisasi tugenda kuweereza kati mukazi nasigala takitegedde nekimutabulege nakyuka naye akakasasiya gwe Ngoma Joseph enkoko yakokolima emirundi emeka mu emirundi yeka gyawera 3 n'okusa naye nga mpulira ki kati nga ebiro byendimu kugezesebwa ebiro byendimu nandibadde nina akamotoka ekituufu ng'ennyimba zange zitandise okutambula mu bantu eyo musajja ayimba bulungi omuvubuka oyo ennyimba ze zinyiga emitima naye nga n'akamotoka tewali so kati omukazi omulundi ogwaddako naye okakasasiwe kati nayogera abantu bawulira muli mu taxi tuli mu taxi twala natyo bayimbira bali bagala kunyimbisa akapera naye bwe twali tuvaamu naŋŋamba osubiddwa nno mukwano osubiddwa mukwano gonze mbadde oba olimba bulimi nga siye kuba yandaba nga nfaananira ddala omuyimbi naye nga wakusanze kati emmotoka bwejja emmotoka yasanga nina obwetaavu bw'emmotoka kanimagina emmotoka eyo nagiteekamu obusente bwange ate bwe nakuŋŋaanya ebiseera ebyo miliyoni zinga 4 zagenda mu mmotoka eyo n'okusoba emmotoka yali yafa tabo nga tulina okugula tabo n'ebirala bingi nnyo ate ezo emmotoka kika kya Isuzu ziri expensive mu spare naye nga nze ntunuulira kuvuga mmotoka era ssebo emmotoka gye nasooka okuvuga ova otya mu Big Horn eyo wadda mu mmotoka ki Big Horn twagitunda nga siina busobozi bugibeezaawo ensangi zino tulina abantu bagereesa nnyo bwe bamala okuwa emmotoka antu nga babuuza kaadi ogirina kaadi bagikuweerako kaadi nayo process yali mpanvu ate nze nga njagala nnyo ebintu ebirambulukufu kaadi yali mu banka twagijja mu banka nasasula emitwalo 80 n'okusoba ogijjawa eyo nsigo kikaaki ensigo yali nzibu nnyo kati ekyobusanzi emmotoka eyo bwe nagitundira nga nnungi nnyo ng'esikiriza okulaba njigolodde bagifuuye okitegeera nga nnungi nnyo esikiriza okulaba nga tekyalinga luli bwe yali naye nga mpulira sijja gisobola netagala akamotoka akawansi kusingira ku mbeera yange we mu byonna bye wayitamu otaddemu miliyoni nnyo okukanika sezalina 4 zokka otaddemu esente okugjayo kaadi mu banka yali ekyali nsigo kweri eyo emmotoka bayitwa mugulangula eyo yali ekyali nsigo kweri ngambakyawo kamuzi tovuga mmotoka zikuwadde emmotoka yange Big Horn nagivuga nzikuwadde eri waka awo naye waliwo akabanja eriko akabanja awo kati olwokuba nali njagala nnyo emmotoka ebyo nasaabitunuulira kati okujja emmotoka eyo mu ebbanja baali basigadde bagibanjako emitwalo ndowooza miliyoni yali lafula kakadde lwali lutalo okay from bw'ovamu eyo wadda mu gundi kikaaki motoka kikaaki nadda mu kibina eyo nayo yali nsigo kati nno olaba eyo Big Horn gitunda miliyoni zoba zaali 6
ninga kati ate nga zezitaddemu ziwera zisuka mu milioni z'omukaaga ziringa milioni 10 n'okusoba ebbanga lye namala nayo kakati nengula kibina olwo njagala okwekkiriza amafuta naye twagigula nkadde ne baginsiba nagigula sijja nakwogera nagigula nali simanyi bya motoka kebera motoka baginsibye mu bumpimpi bakutomeza naye yali yakuteeka mu sente nyingi ate nga nze mwengula emotoka ngikola njagala nnyo ebintu malidaadi kimbe n'ekirunga kirungi kati era nayo ngenda okugula yingini yalimu ekubye tuguza yingini ndala okitegeera tuguza yingini ndala kakati ate ne yingini gye twagula nayo oli ate n'aginsiba nga nayo nfu tugigula wa kisekkeyo wansi nga nayo nfu ate wa Luganda ye olw'okuba bonna musasulira mu bitundu wa Luganda mu Yesu wa Luganda mu Yesu naye abambi alina ebirungi bye yakola ate gyendi kubanga ate ku motoka eri gye natunda bigioni ate yanyambako nnyo emotoka okuva mu garagi kuba naweerezaako n'abooluganda abo nembawo omukisa banga batukolye nebagana n'emmotoka yange eyo yagala kolasi nabagimpa yatuukira mu garagi biki kati neŋŋamba ndiwe wa Kiseka tutunda spare ngenda kukuyambako so nanyambako nnyo emmotoka oyo okuvayo ki naye ate okuba ndi gundi yaddemu okunguzaawo nga ntandise okuvuga ate kibina yanguza inamuko obuzibu kati ate nga nogitunda ate ngula endala emmotoka nengitunda kolona nengitunda eyo kibina nga yakwama eri awo kati awo netandika okupangisanga entambula awo nenzira kubulamu nga bwakupangisa ntambula nga sikyayinza kutambulira mu takisi bulamu bwokutambulira mu takisi nabuvaamu bodaboda biki naye Mukama nanyamba era nansoboza nempangisanga entambula noweza abalenga abasajja bangwire emotoka zaabwe nzibaddiza nnamu mafuta abamu nabaweerangamu bagenda ngo zijjaku amafuta mwegali so emotoka niwe bayafunye obuzibu oli mukubira ne mugaye emotoka yafunyemu obuzibu waddamu ddi okugula era wagula motoka ki naddamu okufuna motoka mu 2018 2018 kubanga nze natandika okuvuga emotoka mu 2014 eri bigoni kati ate bigoni eyo we nagitunda naye nda mu kibina we nagivaamu natapangisiza emmotoka emyaka 2 kati awo Mukama nansasira 2018 enfuna emmotoka ekika kya Kuluga. Tutunuulire okugenda ebweru okuweereza through music oba okubuulira enjiri. When was your first time okulinnya ennyo era wali ogenda mu musiki? Nali ngenda South Sudan, Juba. Ng'ogambye n'osekawo. Ate okusooka ogenda neyo nalinnyawo bbaasi. Naye ogwaddako nalinnya nnyonyi. Era Sudan waddayo? Nagendayo ngenze emirundi 2. Kuweereza kubuulira. Then ate mu Europe, South Africa, Europe na chances nyingi nye zigenda ira abantu bangamba ojjadde eno naye I don't know nali ngenda ate tugenda mu bya COVID biki nebigiramu awo. So ngojjeko Sudan ki by the way yakatuumwe yo mambuke ya Maserengeta ya Maserengeta Juba Southern Sudan. So besides Sudan in particular nsi kyendala zogenzeemuko? Ensendala mbadde ndi mu nteekateeka nga bwe gambye nti mabegakawo nali ngenda kutambula nali ngenda UK naye COVID bwe yajja ate biki ne bigira so muwanga mangi ndi mu nteekateeka egenda naddala nga bintu bino bizzemu okutererako nakati entambula eteredde emisoso mingi nakati na processes amawanga nga 2 genjagala okugendamu okusooka magali mu Euro inshallah tetusobola kuva wano nga tetutunuulidde ebintu biringa 2-3 njagala tutunuulire issue ya collaborations okuyimba ne bayimbi banno nga kyakekwa nnyo okuyimba ne bayimbi bannange nandikyagadde naye kati okuba nti nze na principles mu music kwotambulira kati oluusi like any other business. Yes, kati oluusi abayimbi bangi abansisinkanye bensisinkanye nga n'ekigendererwa ekyokukola ffenna
abayimbi ba gospel n'abatayimba gospel naye oluusi principles ogenda okola nga principle yeekola ki zaawukanamuko kubanga nze engeri omanyi okuyimba n'abayimbi abatayimba gospel ng'oluyimbi bwa gospel naddala nga omuyimbi wa gospel amanyi lwaki oyimba gospel kikyakweta mu gospel tekiba kyangu kubanga saagala nnyo kudelivaringa message mu bantu nga tebikwatagana na kiki ennakola ki muyimba oluyimba n'omuyimbi naye nga message tekwatagana na message eziza abantu zebaze bawulira obubaka kikulu nnyo kakikola nti ndewo naye nga abayimbi bangi bambi abamu balowooza nti namuzibu nnyo saagala kuyimba nabo abantu bakutaaminga kiki ekisinga okwogerwako nga si kituufu mu bantu eyo byowulira mu bigambo by'abantu naye nga gwe because teri akusinga kwemanya teri ansinga kwemanya abantu batulaba ne batutegere ne tesa kumanya gukikyoli kyekisinga okwogerwako ebweru nga si kituufu bamanyi ndi muzibu engeri gye batanda balaba kati ate nina engeri gyentunula Mukama bwatu bweyankola oluusi nduukinga so serious naye kati abantu abamanyi mikwano gyange nze nsinga okuba n'olwali okuseka okunyumya kino kino so abantu balowooza nti ndi muzibu n'ekirala abantu balina ekifaananyi abantu abatamanyi balina ekifaananyi mwe bandabira I don't know nabekakere nawulira nga bagamba waliwo mukazi bamugamba nti Joseph Ngoma beera mu tasobola kubeera mu Uganda mu Uganda kugamba kind of ekintu ekyo nti abantu banteeka oli awuli oluyimba lwa Joseph Ngoma nasanga juzi omusajja nagamba Joseph yono ffe tubali tumanyi mubeera mu ggulu ffe tuwuliza ennyimba zammwe tuwuliza mubeera mu ggulu kolwo nasooka mutegeera nti waliyo omuntu yalowooza tubeera nze mbeera mu ggulu kitegeera so byebyo abantu bibalowooza boza ndi muzibu naye nga tebambi ndi mwangu nnyo ate ndabika matubaga sirabika olwokuba nti mbadde sinagenda mu bivulu nga bivulu by'ensi kati abantu bamanyi sirabika nze ebintu bandowoleza ebintu bwe bityo. Thank you. Tetusobola kuvaano nga tetutunulidde ensonga eno state gy'olimu olunaku olwaleero Allah abadde bulungi gy'oli mbeera gy'olimu labika bulungi erinnya olirina oweereza ensi yo oweereza obwakabaka bwa Katonda era oli mu kuweereza olwaleero luno omutwalo gumu emitwalo ebiri ataano bakakadde tebikuwekubya mpi tebikukubya nduulu wafunako ekirowoozo ekiddayo okusoma kubanga okukululya ekyakulemesa yali buzibu bwa njagala kuddayo okusoma nkirowoozera kuba mbadde ndowooza process y'okusoma obukulu bwezeeyo okusoma naye njagala okuvisitinga agamu ku masomero agasomesa abakuze adult education nabe process kubanga balina sections mu basomero obudde njagala nkirowoozaako nnyira njagala kubanga mbadde nkirowoozaako nnyo ekirowoozo kyo nkirina njagala okuddayo okubangulwa naddala mubulamu buno ebyobulamu obwa bulijjo gundi ebbaluwa ye ya P7 yo kyagirina ebbaluwa ya P7 ye wagijjayo ku ssomero yabula kati ebbaluwa nabeerako ko n'owoluganda omu nga tusula mu kayumba kamu kubanga okusula nali sina biseera ebyo bulamu nga bwegambye kati ababbi batubala tulina wetwateekanga kasumuluzo waggulu mu kamooli nga abasoose okukomawo yakajjawo naggulirawo munne embeera nange nagiyita makindi awo nabeerako makindi awo ne muganda bamuyita galabuzi yes kitegeera kati kapasilipu kange kani mu bitabo byange manyi okutegeka ebitabo byange wamu bajjuba ne bakatwala omusajja ekitabo yali akyagala bakatwala naye ndowooza nakuba baŋŋamba nti ebintu ebyo naye bubibeerayo ennaku naye essomero likyaliwo ffe twagenda oddibeeramu nga libaddewo manyi amasomero agaluddewo nga gasomeseza likyaliwo ddyo liri ate likyajja kubeerawo bakibaliza buzza bujja waliwo abantu abataasoma kiwanvu nnyo nga baayagala okuyiga okuwandiika oluzungu n'okulwogera bagendanga mu masomero ag'enjawulo nga different language services isomero likyaliyo I don't know
nzijjukira bujjukizi twali bateewo ensambya nga neighbor waffe waliwo omukyala we yali mukwano gwa mama waffe yagendanga n'asoma oluzungu n'okuluwandika. Mwami Ngoma, oluzungu luno osobola dwogerera bbanga ki? Oluzungu nsobola odwogerera ebbanga lyonna bwe mba sitidde kuba mbogo bwe mba gwenjogera n'etafaayo ku mbogo yange. Oluzungu twaluyiikirizanga ate okuluwandiika wano ate munene okuluwandiika ate lunyanguyira nnyo okusinga n'okulwogera. Era nze njogera oluzungu wano ku WhatsApp Uganda naye oteekwa okuba wasoma. Oteekwa okuba wasoma. Okay, thank you so much. Katukuleke ogende okole emirimu emirala. Wabula nga tetunava wano njagala kwebaza. Thank you so much okukkiriza n'ennyumyamuko naawe on camera. I don't take it for granted. I really appreciate so much. Njagala kwebaza. Njagala kutumira abayimbi abayimba ennyimba za gospel mu ggwanga Uganda mwenna. N'abayimbi abayimba ennyimba za gospel banna Uganda abawangalira emitala w'amayanja oba waweru wa Uganda mbeebaza nnyo muli b'amaanyi nnyo. Njagala kutumira abasumba across the whole Uganda nga simenye nti musumba jindi oba church jindi oba jindi mwenna abasumba. I love you so much, I respect you so much, muli bakabi nnyo. Njala kwebaza obudde bwo Mukama Katonda akubalire. Amen. Akuddizeewo by'osinga okwetaaga mu budde bw'otuwadde. Then to the fans abadde bansaba omwami ono Allah abadde wa kisa gye tuli n'atusinkanya era tunyumizza emboozi gye njagala ojjemu pikaliif kyowulira nga tokyetaaga tofaayo jjamu ebyo byowulira nga byoyagala tobeera abantu abalemera ku bibataagala genda n'ebyo byoyagala obulamu bwe butambula. Njagala kutumira abantu emitala w'amayanja abawagira wakisi zaffe zino mwebale nnyo mwebale ddala. Muganda wange Taremwa ng'oli US awo Lumima Mawugwe nkutumiddeko nnyo. Njagala kutumira abali South Africa awo, njagala kutumira abali Europe, abali America, abali Canada, Sweden, everywhere muli bakabi nnyo. Njala kwebaza team gyentambula nayo okuli Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tony Senabulya mwebali nnyo ddala. Njala kwebaza management y'ekifo kya Jikoni Restaurant wano Clement Hill Road wakati wa Africell ne Media Center mwebale kubanga mutuwa opportunity okolerako wano. Thank you so much. Njala kwebaza ba sponsors baffe Dynafarm, thank you so much. Roast Coffee Academy, thank you so much. San Cargo Shipping Company, thank you so much. Almeredian Ventures Limited, IBRAH Mukasage manya gange Omukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwami Ngoma webale nnyo budde bwo. See you next time.